Bannansi ba Tanzania bano okuli Abel Leonard ne Kasiano Yusufu okukwatibwa ab'ekitongole ekirondoola ebyobulamu mu maka g'obwa President kiddiridde okufuna amawulire ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno omwaka guno nga bwe waliwo emmotoka ekika kya Kamunye mu paaki y'omu Kisenyi ku siteegi y'e Mutukula etiisa eddagala mu bibokisi era bwe batyo kwe kutandikirawo okugirinnya akagere okutuusa lwe bagikwatidde ku nsalo ya Uganda ne Tanzania e Mutukula ng'akulira ekitongole kino Dr. Ojerwa Jackson bw'annyonnyola. The boxes were being loaded on the taxi en route to Mutukula, headed for Tanzania. Eddagala lye basangiddwa nalyo libalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 35. Eddagala erikwatiddwa kuliko ery'omusujja gw'ensiri ebokisi 257. And all these medicines, as you see, they are labeled Government of Uganda not for sale. Bano era balaze bannamawulire eddagala erize likwatibwa mu bikwekweto ebizze bikolebwa. Whether it is here or here, it is safe. Except when you open, doctor, this medicine is hygroscopic. Mu ngeri emu balaze n'obutimba bw'ensiri obukwatibwa nga nabwo bwa gavumenti. Dr. Ojerwa asabye abantu bulijjo okulonkoma ababba eddagala lya gavumenti kubanga bafiiriza eggwanga olwo abantu ne bakola gumu gwa kuvumirira gavumenti nga mu malwaliro gaayo bwetali ddagala. Government is doing all that it takes to equip our health facilities with enough the medicines, equipment and all that. But the unscrupulous elements are always out there to defraud the system. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV. These medicines are meant for Ugandans.